Omulabi wa MRU TV webale nnyo okutwekuumirako, webale nnyo kusubscribinga, webale nnyo okutulaba. Sekajigo Gerard muzzukulu w'abalangira nze nzikaidde ekisajja kikulu olwaleero ate okulaba nga nkutotolera ensonga era olwaleero nga ntambulidde mu kitundu kino eky'Ebusega. Ekitundu kino eky'Ebusega kye kimu ku bitundu ebikola ekibuga ekikulu ekya Uganda kye bayita Kampala era kakkana ndukuviire ku ntono ate ebyange bya mpuna anaazina takumba. Ekitundu kino eky'Ebusega kisangibwa mu Lubaga Division era nga kiriraanye mirirwana gyakyo ekyenjawulo okugeza nga mu North waliyo Wakiso, mu East waliyo Lungujja, mu South waliyo Nateete, ate mu West waliyo Bulenga. Ebitundu byonna ebya Uganda biina ebyafaayo byabyo era nga nazzikuno bajjajjaffe baageresanga bagamba nti ebyafaayo ebimu byaleetera okubeera nga ebitundu bino bitumibwa amannya nga bw'owulira nga bagamba nti Busega. Bajjajjaffe abasinga baageresa okusinziira ku bantu abakulu nazzikuno abakuliridde mu myaka abali mu kitundu kino nga bagamba nti ekitundu eky'Ebusega kyalimu nnyo ensega naddala mu bitundu ebya entalo n'okununulwa kw'amatwale. Ekitundu kino ekya Busega kirina ekyavaayo ekisinga obukulu naddala bwe tugenda mu ngeri eya eddiini oba enzikiriza mu Uganda nti mu mwaka ogw'olukumu885 nga 31 January Kabaka Mwanga owookubiri owa Buganda eyali ow'ebiseera ebyo yalagira okuttibwa okwa abajulizi okwalimako Katumba, Yusufu Bugalama ne Nuwa Sserwanga abattibwa mu kitundu kino eky'Ebusega. Ekitundu kino eky'Ebusega kyali kisaalu ekiwedde emirimu naye enkulaakulana bwe yagenda ejja ettaka lyayibwawo era ne wavaawo ekibuga ekinene. Nga bw'otuuka mu kitundu kino obudde buno tosobola na kukkiriza nti lwali lusaalu osobola okugamba nti lwali lukalu okuggyako nti bagamba nti owakazeeke teyebulizaayo ekitundu kino ekya Busega. Enkuba bw'etonnya mwana wattu obulwa niwo ssekigere kubanga olusaalu olukyetoolodde ebbali n'ebbali lubimba n'okubeera nga luleeta amazzi amayitirivu. Ekitundu kino ekya Busega kimu ku bitundu ebikola Kampala nga bwe nakugambye mu kusooka era nga enkulaakulana ebiseera ebisinga weebeera. Enkulaakulana bwe tuba tugenze mu kunoonyereza ereetebwa ebintu bya mirundi esatu. Ekisooka ereetebwa gavumenti, ekyokubiri ereetebwa abantu ssekinnoomu, ekyokulala ereetebwa be tuyita ba investors oba abantu okuva ebweru w'eggwanga oba emitala w'amayanja. Ekitundu kino ekya Busega kirimu abantu bangi nnyo era abantu baamu bakola emirimu egy'enjawulo. Mu kunoonyereza kwange nagenze okulaba nga ekitundu kino ekya Busega si ekitundu ky'oyinza okubeeramu nga tokola. Abantu baamu bali bize bakola emirimu egy'enjawulo era nga abasinga obungi mu kitundu kino basuubuzi be bakyala n'abaami abakola emirimu naddala okutunda ebintu ku kkubo. Era bw'otuuka mu kitundu kino ekya Busega osangawo abantu bangi abeetulidde ebbali w'ekkubo nga batunda ebintu okuli carrots, cabbages, ennyaanya, obutungulu, watermelon n'ebirala. Era customer care gye bakuwa mwana wattu oyinza n'obuteegomba kugenda mu katale eri. Bw'otuuka mu kitundu kino eky'Ebusega osanga abaana abakola emirimu egy'enjawulo nga kwotadde okutunda zicyapati, okutambuza bisikwiti, nga kwotadde n'ebintu ebirala okulaba nga beenogera ensimbi. Jack Naku era nga yasoma ebya information technology twayogeddeko naye ng'era y'omu ku basuubuzi abasuubulira mu katale kano era nga naye atuula bbali wa kkubo. N'agamba nti abantu banyumirwa nnyo okugula ku luguudo kubanga beeganya okubeera nga batambula okugenda eri munda mu katale era ng'agamba nti wamukolera kubanga afuna bakasitoma amangu nga tewali wadde okwetooloobya kwonna. People prefer buying from streets more than markets because since you've been charged a lot of money to get a stall in the market, definitely you will have to sell at a higher price such that you can get your money back. Ne bakasitoma abamu be twayogeddeko nabo bagambye nti banyumirwa nnyo okugula ku luguudo kubanga tewabeera kwezilongola kwonna wabeera terere ng'ekkubo ly'ekkovu era nga bagamba nti obeera oyitawo buyisi n'olaba ky'oyagala n'okigula ate ne weeyongerayo nga tomaze kwetooloola. Newankubadde nga nazzikuno bino byonna biri bityo gavumenti ezze evumirira enkola eno ey'okutundira ebintu ku nguudo era gibuvuddeko eyali minisita wa Kampala Betty Kamya yagamba nti avumirira nnyo abantu abatundira ku nguudo naddala mu Kampala wano kubanga zirese ebizibu nga kwotadde accidents n'omugotteko era n'agamba nti abantu ng'abo beetaba bafunira ebifo we babeera baveewo. When you spread your merchandise in the middle of the road, where will the cars pass? Where will the boarders park? Where will the pedestrians pass? So what happens is total chaos.
in the city. Naye ekitundu kino ekyebusega kirina akatale, naye oyinza okwebuuza nti lwaki abantu bakyalemedde ku nguudo nga tebayingira akatale kano? Bw'otuuka mu kitundu kino ekyabusega toyinza kwerabira akatale ak'ebyennyanja kubanga ku maaso go akatale kano kwogakuba, era ng'abantu b'omu katale kano ak'ebyennyanja balina ensonga nnyingi nabo ze boogera, era nga akatale kano kayambye nnyo okubeera nga kakulaakulanya ekitundu kino eky'ebusega. Akatale kano kalimu empuuta ezaakula ne ziwola, era twasanzeewo abantu bangi abazze okwegulira ku mpuuta, abamu nga bazze okubeera nga bazisuubula, ate n'abandi okubeera nga bazze okubeera nga bakola kye bayita transactions oba okubeera nga bakayungirizi. Akatale kano ak'ebyennyanja okusinziira ku kyeyamani w'ekitundu kino Ssaalongo Magala agamba nti ebyennyanja biyambye nnyo okukendeeza ku bbula ly'emirimu mu kitundu kino ekyebusega, era yagenze mu maaso n'okulutuviira ku ntono nti byetaagisa kapito mutono nnyo okubitandika. Ndabanga mulimu mwangu nnyo, omuntu akozesa emitwalo 3 owa wansi atandikirwako nasuube benya bya mitwalo 3 ate naafunako gumu kitu. Abantu abamu be twayogeddeko nabo ku nsonga y'ebyennyanja bagenze mu maaso n'okulanya nga bagamba nti ekyennyanja mwana wattu ng'ebbeeyi y'ebintu omu ggwanga lyonna bwe yeekalamye era nabyo tebigulikako. Kabeeyi k'ekyennyanja kabi, balibira mulagumu 2 gumu 3 ng'ekyange naye ze nguzeyo akatono. Akatale kano ak'ebyennyanja kayambye nnyo okulakulanya ekitundu kino olw'emisolo egisoloozebwa, ate n'okubeera nga kayamba naddala okuwa abavubuka emirimu abandibadde bakirereesi. Bwe twatuuse mu kitundu kino ekyebusega twageze mu maaso n'okwekennenya akatale akapya ak'obusuubuzi gavumenti kezimbidde ekitundu kino, era bw'otuuka katale kano mwana wattu katunula nga muntu oba katunula bulungi nga enjogera bw'ennaku zino bweri. Akatale kano ak'ebusega kalina obusobozi obuwanirira abantu abali mu 22,000 era nga kalimu emitendera egy'enjawulo nga kwotadde emitendera egitunda ebyokulya oba ziyite enva endiibwa, emmere eya bulijjo nga kwotadde nga lumonde n'emwogo ate n'ebirala mwana wattu. Era akatale kano kayambye nnyo okubeera nga kakendeeza omugoteko gw'abasuubuzi ababadde beeyiwa ku nguudo newankubadde nga buli lunaku babeera mu kulwanagana na KCCA ebajja ku nguudo okubatwala mu katale kano, abandi nga bagamba nti akatale kano we kali wabi era bakasitoma beeganya nnyo okugendayo, n'olwekyo ne basalawo okubeera nga bo balemera ku nguudo. Ng'oggyeko eby'obusuubuzi, ekitundu kino ekyebusega twagenza okwetegereza nga mwana wattu wadde kibuga naye ng'abantu abamu balimi era nga bakola kye bayita small scale farming oba on-door farming, nga eno y'ennima ey'okulimira ebiseera ebisinga ku bifugi oba ku misingi bwe. Newankubadde ekitundu kino ekyabusega kirina enkulaakulana zikisanze, naye ate waliwo n'ebisoomooza bye basinkana ebibasuza nga bakukunadde anti omuntu tabeera nga atukidde 100 ku 100. Ekitundu kino ekyebusega nga bwe nakugambye mu kusooka nti kyetooloddwa lusaalu. Kakati olusaalu luno kye kimu ku bizibu ebisinza okubeera nga biri mu kitundu kino olw'abantu bannakigwanyizi okwagala okwerimiramu, okuzimbamu amayumba n'okugulamu ebyapa. Era NEMA ezenga ekola omulimo gwayo okulaba nga ejjawo abantu abeesenza mu ntobazi n'abo abalimamu okubeera nga esaawa ebimera byabwe nga kwotadde n'okubafuumuula teeke baveemu. Naye abantu abasinga obungi balemeddemu era nga bemulugunya ku NEMA nti ekozesa obusungu bungi nnyo nga essaawa ebintu byabwe temala na kubalaalika ate nga nabo tebalina we banaalya. Nga kwotadde ensonga endala eya factories ezeegulidde erinnya okubeera nga ziyitimuka buli lukya mu kitundu kino ekyebusega, era nga factories nnyingi ezirimu. Factories zino zikoze kyamaanyi okubeera nga ziyiwa kazambi mu ntobazi, era enkuba bw'etonnya ng'otegerera nti mwana wattu okuzanyira mu ntobazi si kya muniino olw'akazambi ajjula emyala, nga kwotadde n'amazzi akulukuta okubeera nga gabuzaako abantu obutuuliro, era ng'enkuba lw'etonye mwana wattu kino ekitundu kyebusega kiyinza okukwewuunyisa. Sam Kiputorisi, minisita ow'ebyamazzi nga kwotadde n'obutonde, omwaka oguwedde yagamba nti yeeraliikiridde nnyo olw'abantu abasanyawo entobazi, era n'agenda mu maaso n'okubeera ng'alabula ng'agamba nti gavumenti ejja kubafeffeta yonna gye bali, ejja kubanoonya bukolokolo, ejja kubaggyayo era tebajja kuzirimamu wadde kuzikoleramu ekintu kyonna. The way we are encroaching on our wetlands, the way we are encroaching on our forests, we behave as if the world is ending tomorrow. The days
of these encroachers are numbered. Era n'agenda maaso n'okulabula abo abeeguliddemu ettaka era nga bafunyemu n'ebyapa n'agamba nti wali muntu n'omu alina buyinza kubeera nga asaanyaawo obutonde. Big people I have heard also from Nema is giving me this information that there's some big business people. One was actually named even on this other scandal of Kajansi land. He's also the same person, I'm told, who acquired, I think, even a land title. In that, you can imagine that kind of wetland. Ekisomoza ekirala abantu bamu batugamba nti poliisi y'ekitundu kino erina engeri gyekwatamu ensonga etali nnungi nga kwotalina ddala obutakwatagana obutera okubeerawo wakati w'abatakisi ababoodaboda nkwotadde n'abantu abalala nti poliisi ekozesa eryanyi lingi okubeera nga ekuuma eddembe mu kitundu kino. Poliisi ekuba abantu emiggo emiyitirivu ate mwana wattu n'abandi okubeera nga bafuna obuzibu. Era bagamba nti obutabanguko obutagwa mu kitundu kino eky'Ebusega ekya gavumenti nga erwanagana n'abavubuka kirese obuzibu obunene kubanga ebintu by'abantu bibbibwa ate nga kwotadde n'abandi okubeera nga bafuna obuzibu oba okulwalira mu mbeera nga bwe ziti. Ssekagigo Gerard muzzukulu wa Mugamba Elusoze, MRU TV tunaddamu olundi.